whether all of them are actually beneficial for us. Minisita y'obusuubuzi n'amakolero Ameria kyambadde asanze akaseera akazibu ababaka ba Paalamenti nga bakoleddwa omubaka omukyala owa Kampala Nabina Nagayise Mpale bamulumiriza obunnanfuusi. Ababiri bano badde balekanira waggulu mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'abasuubuzi mwe bakuba n'emmezi okulinda okwesongamu ennwe abakubaganya ebirowoozo ku nsonga z'abasuubuzi abagwira abakolera kuno. No, let me tell you, our report is going on the floor and everything. Honorable Chair, Honorable Chair. When we went to Chikubo, we came back and met the commissioners. No, we want a report from you. Because the report, we engaged. No, we want a written report. Why? Does the minister get reports from us? Yes. We take it on the floor of the house and get copies. I don't want to. Because how can she accuse us of... No, Honorable Chair. I think the minister is trying to wiggle out. How can she Of accuse what? us of... Yes, it's hypocrisy. I don't want to rule anybody about it. It is. Okay? Please, let This us is not a fighting match here. Honorable Minister. Nabila ategeeza nti minisita y'obusuubuzi ejjudde mu bannanfuusi ku nsonga z'abagwira abayingira kuno okukola emirimu emitonotono wadde nga abakazi balambula ekibuga Kampala omuli Kikubo n'abalala nga tebagiwangayo. Nze ndowooza bwe buli yenjawukana yange gye nnyina naye nti akkiriza okutambulira mu kigaali ekitulugunya bannayuganda naye nga kitiitiibya omugwira. Ng'omukulembeze nandimusuubidde tiyandivuddeyo n'omutima gwe n'ayogera ekyo kino. Minisita Kyambadde yagambye nti yakoye ababaka abalinyirira minisitule ye kuba tewali alipoota yonna gye yali afunye okuva mu babaka abo. Nasisinkana akakiiko kaabo bonna bammemba betukola nabo immigration KCCA bonna nga bemumanyi abakola ku bya license ne bagamba nti tebasobola exercise eyo kugimala ekuza omwezi 14 naye oluvannyuma lwa 3 mu lumu nga bwe twawona oluvannyuma lwa 3 mu lumu bwe tusanga omuntu ali mu maduuka ng'atunda nga talina mapula ntuufu tujja kumufulumya. Naye ate kye mutamanyi immigration yatandika dda okufulumya abantu abatalina mapula ntuufu. Embeerezi mu nteeko oluvala ssentebe w'akakiiko kano Kenneth Lubego okubakomako. Kati tusazeewo olunaku olwaleero ng'akakiiko ak'ebyobusuubuzi ku nsonga zino bwe tuti nti minisitule y'ebyobusuubuzi egende mu maaso okubeera ng'eyita mu biwandiiko by'abantu bano abatali bannayuganda okulaba mbeera ki ebabeezezzaawo wano baliwo mu mbeera ki. Ekyokubiri nti bizinesi zaabwe abo abalina permits era trading licenses bwebanga eweddeko ng'obadde okola retail wano nga toli munnayuganda eyo license tejja kubeera renewed. Abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Kasita beekubira enduuli Paalamenti olw'abasuubuzi abagwira beeyongedde kuno nga bakoleramu n'emirimu gy'abannansi. Awo kaakati bwe tusabira bannayuganda waliwo abamu abali okukwekanga abantu bano nga beekweka wansi waabwe bwe bafuna gavumenti bwe babuuza nga bagamba nedda bano abantu bali muno olw'obulungi. Bannayuganda abo bali kuziyiza bannayuganda bannabwe abalala okufuna emirimu. Rachel Nakasi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.